Enda kuba example ya Mirembe. Mirembe buno obudde, she's fighting with infertility. We don't know. Oba she is barren, oba like naye yakozesanga family planning kubanga wotunulira byefayo bya Mirembe naye mukyusa w'abasajja. Naye ayinza kubanga okwagala nnyo okubeera ow'ekitalo yakoza family planning nti buno obudde Mirembe obudde omwola bw'eddagala Mirembe bwe yakanywa. Nakata akyabunywa. Buno obudde Mirembe ali omu kuba TikTok abanoonya omwana nga buno obudde ne bakubira Mirembe essimu ne bamukulinda na kumalayo. Kiki ekikuvumya Mirembe? Nze nga ndabanga gwe alina ebizibu ebikumala. Wano nakujja mu bw'amalaya Saudi Arabia ne nkudipotinga paka Uganda. Bwe watuuka wano watandika kutankuula ntalo na kuvuma abantu. Nze nkimanyi nti ekikutawaanya oli muloge. Chovola bantu owununya amawanga mangi netofunayo Mirembe. Oli muloge nonya Godfather akwambulule. Ata ina kwambulula ng'oli bwerere naye onalabika otya maaso ga Godfather ng'obubina bwa bulaka engalo zakukonako ebigere byakukonako wenna olinga akabizika ebitanga. Oyina ebizibu ebikumala wano wasokoolamu embuto misana ttuku. Oli ku mwana w'abendi omuwala atudde mu bufumbo bwe eyeekolera bizinensi ye gwe kyabula akuuta kyale mwansi. Lwaki tonywerera mu bukadde bwo? Gwe abaana be wazaala baliwa? Omanyi wadde omwana wo gyali? Wali Saudi Arabia ng'oli kalenzi kate okoonoonedde future. Olwaleero toyinza kutubuulira na gye kaafiira. Kavubuka ako kaafa kirwadde kyo. Wakawere bankumuunye. Nalongo yakukyaza mu bulamu bwe ng'akutaasizza kukomera ku bw'amalaaya bo walwala akasagazi. N'olyoka ogenda omutabaalira mu babbaabe baganda be n'akaana ak'emyaka 3 n'okakwata nga ssusu ne weeyisanga kooti. Wamasoko kwatemu katini njagala okubategeeza nti omukisa gwe Saudi Arabia ogw'abalenzi ba waitress abakola mu fast food companies gukomyewo beetaaga abalenzi 3. Contract eno twagikolako era bannammwe bangi ne beetwalira omukisa. Bakolanga ba waiter Saudi Arabia salala ali mu miliyoni 1.5. Muzimanyi visa ze Saudi Arabia zibeera sponsored. Gwe input gwe yabula ayinaka input akatono. Jangu weetwalira omukisa guno kyonna ky'oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Mujje bunambiro interviews tuzikola wiiki ejja. So registration egenda mu maaso. Tunoonyeko ku noti 7 14 45 27 oba noti 7 noti 7 noti 7 26 ogenda kuba otufunye butereevu. Omukisa weeguli bakusuza bakulisa bakujjanjaba. Eno ye contract yokka eyisanga abakozi abambejja mu ggwanga lya Saudi Arabia. Mwana gwoli n'akasagazi netuuza wansi akasagazi akakuli wansi ne kumumwa weesonyiwa abantu. Mama Fina yakola ekikyamu. Buli omu yenna buli gwosemberera buli muntu yenna omujjako kikolimo. Bw'oteetondera Mama Fina na Naalonga babakazi bamanye ekituufu ekikuzunza ensi ne Uganda egenda kukulema. Nze nkubuulira gwe na reporting okuva e Saudi Arabia nakusobola mu bw'amalaaya. Naye bw'oteetondere bantu abo Mama Fina Naalongo kitone ensi eno egenda kukuzunza ne Uganda wano tojja kubeera mu kkomera. Kyova olaba nti ogenze ku byeyo ogenze awantu wonna tomanyi kikutambulirako. Oyina okwekyekinga mu kugambye noonya Godfather akwambulule bye baakwambaza. Ate alina kuwambulula ng'oli bwerere asooke yeetegereza obunyuma obwo bwakuddugala n'obugero bwakukona. Kuba oli mukazi mukulu okaddiye abaana bonna be wazaala tomanyi gye bali n'ennyoko tomanyi kimuliko wasowolamu embuto wano misana ttuku wakolera buli gy'osembezebwa okolayo obw'amalaaya. Naye weesonyiwe Mirembe Beddings talina gwe yali avumye omuwala yeekolera bizinensi ye. Is among the TikTokers who are successful. Gwe genda ogolola obugero bwakukonako.